There's no power fix. Omwana wano yafunidde akabenje bannange Oh my God. Ashna, yali yebase wano. Yali yebase wano. Don't you see? Oh my God. Now the parents were also there in the next room opposite here. So there is a table death for Rumbeza. Ashna was here. yabadde wano ekitanda kye kyabadde wano And the fire targeted Ashna only. okay is a bro We are all trying to cool down. That is it. I think we have seen. omuliro gw'amaanyi nnyo Wait, explain everything here. The explain. parents were here sleeping also. Here in this room. So they didn't notice that there was fire there. Till the time they noticed that there is fire, Ashna was already burnt. That yebwe bannange this is so sad tesa iki akabidde naye amazigadde ddala omuliro wano kitanda kye kyabadde wano mwana omukalisi gwabadde wano onoolaba wano gwayidde gwonna ne guggwawo kati maama kati omwana bwe yaleekaanye maama n'avaayo ng'omuliro tasobola naguyitamu ng'omulooza ye yayingidde buyingi maama ekyobola naye yayidde maama yayidde naye nnyo maama naye yayidde kati ye taata bwe yavuddeeyo n'ajjako main switch negazikira negazikira ng'olwedde emifaliso gyadde gyakutta omuliro bayidde kitegeera tata talinayo weyafuna kati maamayo banayo misibesi naye ali mu bitali mukama yekayanaaya bano omuliro gwabadde gw'amaanyi eri yonna mu kisenge omukka gwabadde gano masannyalaze geitulala eri yonna gazidde nokwotayita kwata ebyobugagga by'omugenzi obiwe bamulekwa. Kwata entuuyo z'omufu oziwe bannannyinizo bamulekwa. Tosobola kweyagalira mu mmaali ya mugenzi. Tosobola kweyagalira mu ntuuyo z'omugenzi ng'abaana b'omufu bamulekwa bali eyo baboyaana
nga baleeyo babonaabona, baliyo bakulukusa maziga. Kwata eby'obugagga by'omanyi nti si bibyo obiwe bamulekwa, oba omugenzi yaleka kajiiko, oba yaleka ngatto, oba nga yaleka andaweya. Kwata ebyo by'omanyi nti si bibyo obiwe bannannyini byo be bamulekwa. Teriiyo muntu akuloga era toliiko lubaale. Teriiyo muntu nti yakukunamira era toliiko muntu yakukolimira, wabula omutima omubi gw'olina eri entuuyo z'omufu, entuuyo z'omugenzi. Kkiriza oba gaana bye bikubuzizzaako emirembe, era k'onokkiriza mu mutima ne weggyako ebyo ebitali bibyo, ne weggyako emmaali y'omugenzi, n'obikwata n'obiwa bannannyini byo bamulekwa, ojja kulaba nga buli kimu kitambula nga bwe wakibala. Teriiyo muntu akuloga, wabula yeggwe weeroga olw'omutima omubi. Say, call police. Pussy, take me home. Take me home. Yeah. Take me home. Njakulekana. Take me home. Take me to my home. Right. No. No. Right. No. Hey, let's go. Let's go to another place, or maybe where I can find peace. Let me go to peace. Maybe this is not peace. Let me go. Maybe. Yeah, I want to go home. I want to go fucking home. Pussy. What am I so going Edi bizaya webala okuva ekalangalo. Bino tetwandibitegedde. Musajja gwe oli mugagga naye tomanyi. Musajja gwe olina kapito, buli muntu gwe yeegomba. Musajja gwe olina omukisa nti olina baganda bo ba superstar ate nga bakwagala nnyo era nga bakufaako. Musajja gwe olina omukisa nti bazadde bo ababiri, maama wo ne taata wo bakyaliwo. Naye essaawa zino tolina mirembe lwa kintu kimu. Teriiyo akuloga, toliiko lubaale, era teri muntu yakukunamira, wabula omutima gw'olina omubi eri eby'obugagga by'omugenzi by'otaakwata kuwaayo eri bamulekwa. Ekikubonyaabonya ntuuyo za mugenzi ezo ze weeyagaliramu, nga yaleka abaana bamulekwa bali eyo baboyaana, bali eyo bakaaba nga baaziirana. Tosobola kufuna mirembe ng'abaana b'omugenzi bali eyo bakukubira emimiro. Weggyeko eby'obugagga by'omanyi nti si bibyo obiwe bannannyini byo, ojja kulaba nga buli ky'okola kitambulanga bwe wakibala. Wizo, njagala okubemu akafaananyi embeera gye walimu ng'omugenzi radio akyali mulamu. Buli muntu yenna Munnayuganda yagambanga nti Wizo musajja musirise, Wizo tayogera. Era ebiseera ebyo byonna tetwalabako muntu yenna Wizo gwakubye wadde oluyi. Naye radio bwe yamala okufa, kkiriza oba gaana, embeera n'ekutabukako. Tulabye effujjo ly'okoze, twalaba wakuba mukyala wo, wasooka kukuba house boy wo n'omugyamu amannyo, ne tukulaba n'okwatagana ne promoter n'omukuba nobati, amannyo ne gavaamu, ne tukulaba nga buli kaseera obeera mu ffujjo, buli kaseera weefuula ekitagasa, wagende wa alien skin, ng'oli mu underwear ez'ebituli, wenna wenna ogubye ng'eminyira giyiika, naye ng'ate oli superstar, ng'oli muganda w'aba superstar. Era tulabye ofunye ebintu eby'amakulu, banno bakutte ku mukono. Dr. Jose Chameleone yakwata emmotoka eri worth millions ezisukka mu 100 n'agikuwa, oba okugikuwa n'ogenda mu bbaala n'otamiira n'okoona abantu ku military. Era mukyala wa Dr. Jose Chameleone gwe yazaalamu omwana oyo omuwala omukulu, kkiriza oba gaana,
ye yakuyamba okujjayo. Ebyo byonna nze mbimanyi ku lw'okubanga ndudde mu kintu kino ate ndi muganda wo. Tomanya era tosobola kumanya ebintu ebyo mbimanya ntya. Wizo njagala nkusabe nga muganda wo ow'ekalangaalo. Nze banziika kalangaalo ku muzikiti. Immwe muyitawo ne babatwala eri mu kyalo ewabeera abasezi. Naye njagala nkugambe nti ffenna ng'abeekalangaalo tutera okubeera abagezi. Njagala nkutegeeze Wizo kapito gw'olina buli muntu gwe yeetaaga. Okyayimba bakyakugula ne bakuwayo emitwalo 5 akakadde n'ogenda n'oyimba. Bw'abeera ng'omusajja avuga boodabooda asobola okubeera nga yeeyagala. Naye ng'ate igwe ssente z'ofuna mu wiiki emu kyokka boodabooda z'afuna mu mwaka. Lwaki oyagala okutulaga nti nno otuuse okubeera masiikini bw'otyo n'otuuka n'okwambala ndaweya ez'ebituli n'ogenda wenna nga eminyira giyiika mu bantu? Ensonyi zaalagawa. Kiri ekintu kimu. Emizimu oba omuzimu ogw'omugenzi gwe gukusumbuwa nga weeyagalira mu maali y'omugenzi. Igwe omutima gwo gumanyi buli maali gye weeyagaliramu etali yiyo. Lwaki tokwata ebintu ebitali bibyo? Radio teyali wa kikaakyo, byejjeeko. Gwe lwaki oyagala ogambe nti gw'obikuumira abaana? Gwe kwata ebintu by'omusajja ye yabikola mu ntuyoze obiwa abaana be. Oba babyonoona gwe nga oli clean. Kubanga ne general public essaawa zino Wizo ekusalira omusango era bagamba nti wabba ebintu by'omusajja. Emmotoka y'omusajja n'ogiteeka mu luggya neetuuka okutalaggira wali nga abaana b'omugenzi tebalina na mmotoka me batambulira. Twalaba juuzi Namwandu Lilian nga bamuswaza bamugoba mu nju. Naye nga kkiriza obagaana naawe kennyini okimanyi nti nno ennyumba y'omugenzi gye weeyagaliramu. Wakwata ennyumba y'omugenzi n'oteekamu house boy. Kyokka ng'abaana b'omugenzi ne babagoba mu nnyumba nga maama waabwe talina ssente zisasula. Ogamba otya mbu onoofuna emirembe? Njagala nkubuulire muganda wange Wizo, omusajja yaleka studio. Ebyuma bya studio byalagawa. Okay, studio yali yamwe babiri. Kwata share ya studio obikwata obiwe bamulekwa. Bikwase maama w'abaana Lilian. Kwata emmotoka eyo gy'olaba eri awo egenda okwonoonekerawo eyonoonese kuba omusajja kakyanga afa. Kwata emmotoka y'abamulekwa ogiwe Namwandu yagenda afaafagane nakyo oba akitunda mu sigiri naye nga gwokyejjeeko. Kwata buli kantu k'omanyi. Engoye ozeggyeko engoye z'omugenzi zikwase bamulekwa. Ozaagaza ki? Olina ssente ezigula engoye. Lwaki weesiba ku bintu by'omugenzi? Njagala otunuulira YouTube channel. Buli mwezi ofuna ssente ku YouTube. Naye abaana b'omugenzi banywayo amata. Ku YouTube okwo tekuliiko nnyiba za mugenzi. Temuliimu ddoboozi lya taata waabwe. Tekuliiko maanyi ga mugenzi. Tekuliiko magezi ga mugenzi. Oli okutteyokko ku mata n'ogamba mutuufu leero kanswale. Guno omwezi kangukwate kasente kano ke bapa mu YouTube. Nzikwate ssente ezo nziwe bamulekwa. Bagende balyemu kakoko. Bawutemu ku kyennyanja. Oba gwe olowooza nti nno oli bwe yafa wafuna eby'obwereere. Kkiriza obagaana byebikusumbuwa. Kubanga naawe gwe okimanyi nti omusajja kakyanga afa. YouTube channel ssente mmeka ze waakasoloozaamu? Ezo zonna ssente zandibadde zammwe babiri. Ennyumba eyo gye musulamu kkiriza obagaana okimanyi nti no part of it yiyo paati endala ya mugenzi. Kubanga singa teyalina mugenzi ennyumba baali badde bagitutte. Ye yakaayana ennyo n'alwana nnyo ne Jeff Kiiwa n'amusuuza ennyumba eyo. Kaakati ate abaana be bali eri babagoba mu mizigo. Gwe olowooza oyinza okufuna emirembe? Wizo ku ddoboozi ly'olina, musajja gwe oli talented, musajja gwe oli muyimbi. Abantu ne batandika nti bamutwale mu rehab. Wizo teyeetaaga kutwala mu rehab.
Wizo si mulalu. Wizo talina kizibu ku mutwe naye aliko lubaale w'omutima omubi ogw'okwezza emmali eteriiye. Bamulekwa bali eri baaziirana be bamusumbuwa kubanga ayagala okubabba, kubanga ababba, kubanga yeyagalira mu mmaali eteriiye. Wizo obeera mu mativu n'akatono akako omanye ne bw'onoobeera ng'osigaza kompyuta mu nju nti yeeyiyo ojja kubeera n'emirembe kubanga biswaza. Igwe superstar otandika otya okukaayanira engoye ze bagulidde Busoke n'ogamba nti Busoke wamugulidde engoye za kakaaga, nze mukazi wange ali eri yeetaaga bwetazika motoka. Wembuuliza muganda wange Wizo, Juliet bw'okwatibwako obujja nti yagulira Busoke engoye za kakaaga, igwe superstar gwatuusaawo oyombere engoye ze bagulidde omuntu. Juliet mwana wa nnyoko nti omukwatibwako obujja nti yasigala nti mwana nti takulabirira ng'ate mugandawo. Oli business partner ne Juliet zaawedde. Juliet bw'abeera nga mukwano gwa brother wo kyogamba nti no Juliet okuyingira mu famire yo yayingirira mu kika kyonna. Omusajja omukulu n'oleka famire yo n'ogenda n'otuula mu nnyumba y'omukazi, omukazi n'akuliisa, omukazi n'akwambaza, n'akugulira ndaweya, n'akugulira akasenya, n'ofuna amaanyi agayimirira ku magulu go. Omukyalo oyo n'omuboggolera nga gwe Wizo ennaku ezo wakwata house boy n'omukuba okumugjamu amannyo. Just house boy. Igwe Wizo atalina nakyalya wuwo n'okwata house boy n'omufuula ekitagasa. Omukazi n'akugulira tiketi okuva e Uganda paka mu America nga tiketi eyo first class. Omanyi sente mmeka tiketi zeegula eya first class okuva e Uganda paka mu America mu express nga Juliet gye yagula? Gw'omanye ebbanga ly'omaze mu nnyumba ya Juliet expenditure gy'omutaddemu, omanyi sente z'olidde. Olunaku tubadde tukulaba osiiba mabaala, osiiba otambula, juzi wabadde London. Ezo zonna sente za Juliet kubanga tolina wadde 10 ky'oyingiza. Naye ate n'ozimba omutima mbu simanyi ogulira otya Busoke engoye ez'akakaaga. Nze nga mukyala wange ali eri yeetaaga ekintu kimu, kamotoka, shame upon you. Naye ebyo byonna ogenda kusigala ng'okunama era tukyayinza okukulabako ng'otambula oli bukunya singa tewejjaako mu maali ya mufu. Nze nkubuulira amazima. Dr. Jose Chameleone oyagala nnyo mutoowo, wamukwatira emmotoka n'ogimuwa eri waffe miliyoni ezisukka 10. Emmotoka n'agenda wali n'agitomeza omuntu ku military. Mukyala wo Chameleone ye yayamba Wizo okukondensinga ebintu ebyo omuntu gwe yatomera. Naye njagala nkubuulire Kamiri, omwana ono bw'onooba tomugambye kwejjako bya bugagga ebitali bibye. Maama wa Kamiri, maama Wizo, bwe munaabaira nga muli eyo buli kaseera mugamba bugambye nti omwana wange yagaggawala bamuwala nakuba mugagga, nga naawe omanye emmaali gy'ali musiiye, temugenda kuwa Wizo ssanyu. Abantu bangi be tulabye abeeyagalira mu mmaali z'abafu, naye ate ebizibu kaaluma n'ajjira n'akomerawo oluusi mu baana baabwe. Tukanda kwebuuza lwaki gundi mugagga abaana be bali bwe bati. Kumbe emmaali abaana abo gye baakuliramu yali nkumpanye. Maama wa Wizo, maama wa Dr. Jose Chameleone, mukyala mayanja, nga bw'olaga nti oyagala nnyo abaana bo, omwana ono mumubuulire ekituufu oba anyiigaanyiige yeggyeko ebintu ebitali bibye. Kkiriza obagaana, kubanga abantu bagamba nti ne poloti nnyingi ze baali baguzeegu ze bagasse omugenzi bwe yazikira nga teri omuntu ayinza kugamba nti kino. Era nga kino buli muntu akikakasa kubanga bw'otunulira YouTube channel sente zeereeta. Omusajja wabeera nga takwatangayo wadde nusu wa 5 aziwe bamulekwa naye ng'ate buli mwezi afuna sente.
bino bye mbagamba mbimanyi kubanga nze nasooka bannayuganda bonna okukozesa YouTube. Ekyo mukimanyi? So kye njogerako nkimanyi. Ne ssente ze bafuna nyinza okuziteebereza nga nzimanyi. Ssente nnyingi. Bw'obala ennyimba zaabwe zonna buli mwezi ateekwa okuba afuna miliyoni ezisukka 5 buli mwezi. Naye kati awo wembuuliza nti bwe mubeera ng'ono omwana mumwagala era nga bwe mugamba nti kituufu wa famire yammwe lwaki temumubuulira kituufu. Ebintu by'omugenzi leediyo abitereka. Leediyo yali wa kika ki? Bannayuganda, njagala mumanye nti omuntu teyeefiira. Osobola okukwata omuntu oyo afudde ne mumutwala mu ntaana. Nekkiriza obagaana aba akyalaba, aba alondoola ebintu bye. Yensonga lwaki abantu abamu baloota. Yensonga lwaki olaba abantu abamu baddira eddagala ne baliteeka ku mufu nti bamuloge omuzimu guleme kuzuukuka. Naye nga nze mbasaba ekintu kimu. Bannayuganda mwenna musabire Wizo akwate eby'obugagga ebitali bibye, abijje mu bibye, abiwe bannannyini byo. Ajja kutereera. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.